mu bungi okwenyigira mu kusinza kuno okwala leero. Mwenna abazze muwulize nga mwanirizibbwa nga tugenda mu kitundu kino ekiddako ekya Divine Service. Mwebale kujja bangi, mwebale kukeera, Mukama abawe omukisa. Mu kiseera kino ngenda kuyita DMV Ensemble n'oluyimba Call to Worship 125 stanzas zonna. Bwe banaamala bajja kuyimba ne doxology, awo nja babuulira ekiddako. Mukama abawe omukisa. Amiina. DMV twebaza nnyo okuyimba okwo. Mu kiseera kino tugenda kuwuliriza Isaac Kajubi, Mr. Isaac Kajubi. So Isaac Kajubi, kino kiseera kyo. Ena katusabe. Katonda kitaffe omulungi, Katonda omwagalwa, twebaza kubanga otukumye, tukwebaza kubanga otuyisizza mu wiiki ennamba Mukama n'otutuusa mu kiseera kino. Tuzze mu maaso go okusinza, okunoonya Mukama, okuyita mu kuyimba, okuyita mu byawandiikibwa Mukama. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajje atuluŋŋamye, atuyigirize Mukama. Ffenna tugenda okuva wano kitaffe nga tutegedde ki ky'otugambye, ng'era Mukama tuli ready okutambula ng'ekigambo kyo bwe kiri. Yogera eri emitima gyaffe Mukama. Beera wamu na buli omu awuliriza yonna gy'ali Mukama. Ekisa kyo n'okwagala kwo kibeere wamu naffe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Yesu, okusinga byonna,
Amina nnyo. Amina. Amina. Amina DMV. Mu kiseera kino ngenda kuyita Mwami Robinson Sally aweeyo tithe and offering. Eyanziza nnyo nnyabo. Mbaaniriza mwenna mu linnya lya Yesu Kristo mu lukuŋŋaana lwaffe. Kaakati ky'ekiseera kino we tuzzaayo ebirabo byaffe n'ebitundu by'ekkumi. Ebitundu by'ekkumi tubiweereza ku kkanisa zaffe mu local districts, naye ebirabo tubiweereze ku ggwanika lyaffe erya DMV, erya Ugama. Bajja kututeekerako ku screen engeri gye tusobola okugezaako okuweereza ku ssente katukozesa emikutu gye batuwadde. Katusabe kuwaayo nga tetunnakutandika kukuŋŋaanya birabo. Ayi Mukama Katonda waffe tukwebazizza watusoboza okutuusa ku ssabbiiti eno. Bino ebirabo bitugenda okuwa Mukama obitukuze era Mukama bikola omulimu gwo okusinga nga bw'oyagala, kubanga tubisabye nga tubiyisa mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Tweyanza nnyo Mwami Sally. Mu kiseera kino tugenda kuwuliza Mwami Simon Mugerwa agenda tuweerayo ekyawandiikibwa, era bw'anaaba amaliriza
mukyala we omubwati Kate Mugera agenda kutuweerayo okusaba. Ekibwa kyaffe eky'olwaleero kijja kuva mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essuula ey'omusanvu olunyiriri olwokubiri. Nnabbi Isaaya essuula ey'omusanvu olunyiriri olwokubiri. Ne babuulira ennyumba ya Dawudi nga boogera nti, obusuuli butabaganye ne Efulayimu, omutima gwe ne gunyeenyezebwa nnyo n'omutima gw'abantu be. Ssebo Mwami Simon ovuddeko. Sorry, microphone yaffe evudde. Ekyawandiikibwa temwakiwulidde? Kankiddemu real briefly. Ne babuulira ennyumba ya Dawudi nga boogera nti, obusuuli butabaganye ne Efulayimu, omutima gwe ne gunyeenyezebwa n'omutima gw'abantu be ng'emiti egy'omu kibira bwe ginyeenyezebwa n'empewo. Mukama awa omukisa ekyawandiikibwa ekisomeddwa. Katusabe. Amina. Omutukuvu, 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 nannyini eggulu, nannyini ensi, gwaliwo eyaliwo era alibeerawo. Ogulumizibwe eriiso ddene, otenderezebwe Nnamugereka, oweebwe ekitiibwa olw'okutwagala, okutulabirira, otuliisa, otwambaza, otuwa emirimu, otutambuzanga n'otuzza eno n'eri n'otutuusanga mirembe, ettendo n'ekitiibwa bikuddire. Tukwebaza olw'omukisa guno gwe tulina okujja mu maaso g'okusinza. Tusaba Katonda Kitaffe osonyiwe obutali butukuvu waffe na byonna bye tusobezza mu maaso go. Tukulinnyiridde, tukuwalampye, tukujooze, tukunyoomye nga tetuwulira by'otugamba kukola, nga tulowooza ffe tusinga amagezi gwe yatutonda. Tusonyiwe, tusaasire. Tusaba Katonda Kitaffe otuweereze Omwoyo Omutukuvu nga tuli mu kusinza kuno. Tuleme kuwulirwa, tuleme kulabika, naye ggwe Katonda Kitaffe ogulumizibwe, otenderezebwe. Omubuulizi tumuwonga mu mikono gyo. Mukama yogera wamu naffe ng'oyita mu ye. Tuyambe tuleme kakanyaza mitima gyaffe. Tuyambe Katonda Kitaffe tuleme gendanga mu yeekaalu kusinza na kutuukiriza mukolo naye nga tetukyuka. To create in us new hearts, tukwegayirire Katonda Kitaffe, and renew a right spirit within us. Tuyambe tubeere ababo abannamaddala. Tusazaamu enteekateeka y'omulabe eri obulamu bwaffe n'abaana baffe, amaka gaffe, abaami baffe, bazadde baffe, baganda baffe n'amawanga gaffe. Tukuyita Mukama obeerewo mu byonna bye tukola, tukugulumize nga tukutendereze, kuba byonna tubisabye nga tubiyisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina. Amiina nnyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege omwami n'omukyala Simon Mugera. Mu kiseera kino ngenda kuyita mwami Joe Seranga atuweereyo welcome and introduction. Era bw'anaamala nsaba mukyala Esther White weetegeke otuweereyo oluyimba olw'enjawulo. Mukama abawe omukisa. Amiina nnyo, amiina ddala. Mukyala Maria Nalwanga neyanziza omukisa guno gw'ompadde okwaniriza ffenna abakuŋŋaanye ku mukutu olwaleero okutendereza Mukama, okuyita mu kuyimba, okuyita mu kusoma ebyawandiikibwa ne byonna ebigenda mu maaso. Bannaffe mwenna mbaaniriza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo ku ssabbiiti yaffe eya leero. Njagala okwebaza Mukama kubanga atusobozesezza ffenna okuŋŋaana okukola omulimu gwe nga bw'agwagala mu nsi yonna. Essabbiiti ya leero
nga mwenna bwe mutegedde essabbiiti ya leero abaweereza ye DMV, Ugama DMV, era twagala okwebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa guno okumuweereza. Bwe kubaako omuntu yenna nga gwe mulundi gwe ogusooka leero okubeera wamu naffe, tukwaniriza nnyo, weebale nnyo okutweyungako. Njagala okwaniriza buli kinoomu ku mmwe ali wamu naffe wano mu kusinza kwa leero. Era kantwale omukisa guno okwaniriza omubulizi waffe nga si ye mulala wabula nga ye mwami Isaac Kajubi. Twagala okumwebaza kubanga yakkiriza okuweereza Mukama, era mukulu Kajubi weebale nnyo, weebalire ddala okukkiriza okuweereza Mukama. Mwami Kajubi mwami muyigirivu, muyigirize era nga musawo mutendeke, era nga mwami mufumbo. Alina mukyala Bridget Kajubi wamu n'omwana Wanyana Jemima, era bali wamu naffe mu kusinza kuno okwa leero, era nga yagenda okutuusaako ekigambo nga Mukama bwamuteeseteese. Era mwami Kajubi tujja ekiseera kyo bwe kinaaba kituuse tusaba Mukama ebigambo byateeseteese okuyita mu ggwe okutuuseeko. Byo bye bimu ku ebyo bye tumanyi ebifa ku mwami Kajubi wamu ne famire ye. Weebale nnyo omukyala Maria Narwanga, kankuddiza akazindaalo. Basembereke eno tetuwulira bulungi. Tetuwulira, netiwaaka tebijja bulungi.
Amiina Amina mpenda nnyo. nnyo. Amina. Mr. White, Wati, and Mr. White, thank you so much. Beautiful wife, that beautiful song. Mu kiseera kino kye kiseera mulindwa nga ngenda okuyita omubuulizi waffe omwami Isaac Kajubi ajje atutuuseeko obubaka enkya eno ey'olwaleero. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza. Amina. Amiina. Twebaza Katonda. Mumpulira? Yes, sir. Loud and clear. Okay, good. Njagala okwebaza Katonda asobosezza okutuusa ku Ssabbiiti eno nga tukyali balamu. Atuwadde omukisa okujja okuŋŋaana ffenna awamu. N'okusingira ddala neebaza Katonda yaluŋŋamya aba Pastoral Care naffe aba DMV okutuwaayo olunaku we tukulembera okusinza kuno we tuweerereza Katonda waffe era neebaza Katonda okuviira ddala we twatandise mu Sabbath School okutuuka ekiseera kino. Bonna abalidinze out, abaparticipatinze, abategesi bonna, twebaza Katonda nti buli kimu akikoze ne kibeerawo nga bwe kiri. Njagala okwebaza okujja kwammwe n'okubeerawo kwammwe wano eno. Ennyimba eziyimbiddwa zonna na buli kimu ekyogeddwa tulina okukkiriza nti nno kiruŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu era Mukama ali wamu nakyo. Njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo abagenyi baffe bonna abaliwo, Mukama yeebale kubaleeta mu kusinza kuno. Ne famire yaffe yonna eya DMV, Mukama abawe omukisa okumuweereza. Njagala okwebaza Katonda kubanga kuyita mu ba DMV yaluŋŋamya n'annonda okubeera omu ku abo abagenda okwogera emisana gino egya leero. Kumuweereza okuyita mu kubuulira wamu n'okwogera ku kigambo kye. Nsaba Katonda nti tugenda okuva wano eno nga ffenna tujiziddwa Omwoyo Omutukuvu nga tuwulidde ekyo Mukama ky'ayagala tukole, ng'era emitima gyaffe gigonze to the extent nti no tuli willing okugoberera ekyo Katonda ky'alagidde. Saba Mukama abeere wamu mu kusinza kwaffe kuno okwa leero. Katwebaze. Mukama Katonda omulungi ayinza byonna tukwebaza kubanga oli wamu naffe. Beera wamu nange nga njogera Mukama. Beera wamu n'ekibiina ekinene kino ekikuŋŋaanye okuwuliza ekigambo kyo. Tuwe Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu kuyiga kwaffe kuno. Tuveewo Mukama nga tutegedde okwagala okwo kwe tuyimbyeko kwe tusomako nti kungi okwagala kwo kungi gye tuli era obulamu bwaffe Mukama. Era tewali kisobola kutuggyawo. Tewali kisobola kujja kwagala kwokwo kuva mu ffe Mukama. Erinnya lyo ligguumizibwe litendezebwe ennaku zonna ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina. Ekyokuyiga kyaffe ng'omulamwa gwaffe era bwe guli kwote eno era n'omwezi guno kuliko omutwe ogugamba nti amaanyi ag'obuwanguzi.
amaanyi ag'obuwanguzi. Abantu bangi Mukama abatumye okuyita ku lugama kuno okwogera ku mutwe ogwo. Era n'olunaku luno olwaleero tugenda kulaba ki Mukama ky'atugamba okuyita mu byandikibwa bye tugenda okusoma wamu n'ebyokuyiga bye tugenda okuyiga. Abooluganda, oba otunuulira ensi eno leero eri bintu bingi ebigenda mu maaso. Ng'era tewali buli omu egamba alinga atamanyi what the solution is. Buli omu yeetunuulira. Abakulembeze b'amawanga gonna y'omu atunuulira ku munne, ono ayogera kino, oli ayogera kiri, tukole tutya, tukole bwe tuti, tukole bwe tuti. Naye nga ffe Abakristaayo naddala ffe aba Seventh Adventist tumanyi ebintu bino byonna gye bigenda okuggwera. Era mu nnaku ezijja tumanyi tuli mu nnaku ez'enkomerero. Era mu nnaku zino ez'enkomerero tumanyi bulungi nti nno ebintu nga tebinnatereera bigenda kusooka kubeera bibi nnyo. Abooluganda, kino nno tekisoose wano eno. Abantu bajjudde okutya. Abantu balina kye tuyita anxiety. Kwegamba beeraliikirivu olw'ebyo ebigenda okubaawo. First of all, olw'ebyo ebiriwo, ate era ne beeraliikirira n'ebyo ebigenda okukola ki? Okubeerawo. Buli omu mweraliikirivu. Era omuntu omu yagamba nti nno obweraliikirivu is our greatest enemy. Kwegamba omuntu abeera mu kutya, mu kweraliikirira. Ekyo mbeera mbi nnyo okutuuka nti abantu tukola ne decisions oba oliawo ze tutandikoze singa twali in a right state of mind. Okutya kumenyaamenya emitima gyaffe. Okutya kujjawo n'okulowooza okutuufu. Era n'ab'ebyobulamu bagamba nti bwe tubeera mu mbeera eya worry, depression, fear, ne immunity yaffe yennyini ekka wansi. Kale kyongera okuaffectinga n'obulamu bwaffe oba omubiri bwennyini. Abooluganda, bwe tubeera mu kutya tuwulira nga tetulina maanyi, nga like we are powerless, nga tetulina maanyi, nga tetumanyi na ki kya kukola. Okutya kuno kutera okujja olw'ebyo nga bwe nagambye bye tweraliikirira, bye tutamanyi kinaabeera kitya, kinaavaamu kitya. Tweraliikirira oba obulabe bwe tusuubira mu maaso awo, oba bwe tulowooza nti buyinza okubeerawo, oba olw'obulabe obuliwo already. Abooluganda, ebintu bingi ebireeta okutya. Mujjukira awo emabegako awo emyaka ng'ebiri kati esatu, COVID we yaliwo. Ensi yonna yonna n'ekankana, buli omu nga tugamba kino ekirwadde kigenda kukomawo, ekirwadde ne kitta abantu. Ensi yonna ne tuuka okubeera ne mu lockdown, kweganga terina kutambula. Ebintu ebyo obirowoozaako abooluganda, olabira ddala nga ffe abantu we are not in control of what is going on. Ekyo kitutuusa ku kyandikibwa kyaffe mukadde wange Mugerwa kye yakoze eki. Mukadde Mugerwa kye yasomye kyavudde mu Isaaya 7 Onyiro 2. Kansabe muganda wange Kigula aluddemu omulundi gumu. Isaaya 7 Olunyiro 2 agamba bw'ati: ne babuulira ennyumba ya Dawudi nga boogera nti obusuuli butabaganye ne Efulayimu, omutima gwe ne gunyenyezebwa n'omutima gw'abantu be, ng'emiti egy'omu kibira bwe ginyenyezebwa n'empewo. Amiina. Oluganda, bali obaddeko mu kutya okufaanana bwe kutyo? Ne obeera mu mbeera nga kwegamba okankanye, nga ne kwegamba ng'okkakana kw'olimu oba okutya kw'olimu oli asobola okugeraagerezaganya n'emiti egikubibwa empewo, emiti egyenyeenya mu kibira. Wano Isaaya agezaako okutulaga embeera kabaka ono Ahazi
gye yalimu ng'ate embeera eno yaleeterwa ki? Ahazi agenda n'afuna amawulire, bw'oba osomye essuula eyo yonna ey'omusanvu, agenda n'afuna amawulire nti nno Efulayimu yeegasse ne Siriya era bagenda kujja okukola ki? Okulumba. Kabaka Ahazi ye yali wa Juda, yali kabaka wa Juda. Kwegamba ye ne bajenero be n'abakulembeze banne ne batya nnyo nga tebamanyi ki kyakkola. Ekyanikwa kitugambye nti ye kabaka ne banne bonna bonna omuntu ow'amagye watuukira okukankana okutuuka ku mbeera eyo abooluganda, ekyo ekintu ekibeera kitono. Batugambye nti ne bakankana nga tebamanyi ki kyakkola. Okutya kutuggyako okutegeera, kututeeka mu mbeera nga n'okulowooza kuvaawo oba kuvuddewo. Mukama kyava ayogera. In fact, kasooke tufuneko ku background katini ku kabaka ono Ahazi. Tulaba nti nno Ahazi ono yali wa myaka 2 we yafuukira omukulembeze wa Yuda era yafugira emyaka 16. Naye bw'osoma mukama ng'ajja kuyongera okusomamu Bassekabaka essuula 2 onyiriri olw'16 n'olwokubiri, Bayibuli eraga nti nno ebbanga lino lyonna yasooka n'akola bulungi, naye ebbanga we lyayitawo Ahazi ono n'ava ku mulamwa, n'ava Katonda gwe yali akola ki? Taata we ne bajjajjaabe gwe baali bakola ki? Gwe basinza. Jjajjaawe Dawudi gwe yali akola ki? Gwe yali asinza, era n'ava ku mulamwa n'atandika n'okukola ebyobusamize, n'atandika naye yennyini omwana owuwe n'atandika omuyisa mu muliro. Obwo bwali busamize. Amawanga gano amalala gaali gasamira bakatonda abalala bye baakolanga, ne basacrificinga abaana baabwe, ne basacrificinga biki? Abooluganda, kabaka ono n'ava ku mulamwa naye n'atandika okukola ki? Okukola ebintu ebifaanagana ng'ebyo ebikontagana n'ekigambo kya Katonda. Sebo tusomereko katini awo 2 Kings 16:2. Bassekabaka ekyokubiri essuula 16 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu agamba bw'ati: Akazi yali yakamaze emyaka 20 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi, n'atakola ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebirungi nga Dawudi kitaawe. Olwokusatu, naye n'atambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri, n'okuyisa n'ayisa mutabani we mu muliro ng'ebyemizizo bwe byali eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Wow, webale so. So tumaze okuestablishinga ekintu kimu tino kabaka ono yatandika okusinza Setaani, katukitwale bwekito, nti nno n'ava ku mulamwa, n'ava ku Katonda bajjajjaabe gwe basinza Katonda omu ow'omu ggulu. Naye kyewuunyisa nti nno bw'afuna amawulire gano era nga babalumbye, kwegamba ng'ekibuga bakyetoolodde kyonna, edda entalo zaaluli bajjanga ne beetoolola ekibuga, kwega tebyahapeningirawo nti bazze kakati ne mutandika okukola ki? Okulumba. Nedda, waatwalangawo akabanga. Tulaba nti nno okuyita mu bwangu kabaka ono agenda okusooka okulambula, kwegamba ebisenge ebyali biprotectinga Juda oba bye baalinawo nga border walls, kyoyinza okugamba, okulaba amazzi, kubanga jjukira nti nno abalabe edda we bajjanga kwega baasalangako ekiyinza to supply water, kwega okubeera nti nno ne muba mweggaliddeyo nga tebalina ngeri gye we bayita, kituuka ekiseera nga mwetaaga emmere, mwetaaga amazzi nga mulina ku kukola ki? Baawo.
kabaka ono we yali ng'akyalambula ng'alaba n'ebisenge byonna byagwa kwegamba tebiri mu mbeera ntuufu nga biri ejjukira mweraliikirivu jjukira ne banne bonna baali nabo buli omu tewali amanyi kiki kyakola naye twebaza Katonda nti nno Katonda ye bwe tubeera mu mbeera ezifaanagana nga bwe zityo nga tetumanyi kyakukola newe tubanga tetunaba to turn to him ye already abeera mwetegefu okutukola ki okutuyamba abeera mwetegefu era ng'alina plan ey'okutulokola okuva mu bubi n'okuva mu bulabe bwe tulimu. Omuntu omu ayinza okugamba nti nno bw'oba osomye ennyiriri ezo olaba nti Isaaya ajja n'agamba kabaka ono nti nno Katonda akoze eki nti toweraliikira amuleetera ebigambo ebyaki eby'essuubi nti toweraliikirira Katonda agenda kukola ki Katonda agenda kulokola naye nga Katonda akikola ekyo olwaki olw'omuddu we Dawudi bwe yakola naye endagaano nti nno olubeerera kujja kubeerako omuntu ava mu layini yo okubeera kabaka wa Yuda. Mukama bw'asuubiza ekintu akituukiriza mu mbeera zonna zonna. Abooluganda katukisome ekyo katusomeko ne mu Zabuli ey'ekinaana mu 9 olunyiri olwasatu paka mu 33. Zabuli 89 paka 33. Yes. Agamba bw'ati abaana be bwe banaalekanga amateeka gange ne batambuliranga mu misango gyange bwe banaanyoomanga ebiragiro byange ne batakwatanga mateeka gange naye najjiranga okwonoona kwabwe n'omuggo nange najjiranga okwonoona kwabwe n'omuggo n'obutali butuukirivu bwabwe n'okukuba 33 naye siimujjirengako ddala kusaasira kwange so siiganyenga bwesigwa bwange okuweebuuka. Amiina. Oluganda tujjukira nti Ahazi ono yava mu lulyo olwa Dawudi. Mukama okukola ki okusuubiza ono okwo ekiseera kino nga Ahazi kwegamba katugambe nga ebyokusinza eby'omwoyo byonna yabikola ki nga yabivaako ng'ali ku bibye ng'era kwegamba tewali mbeera yonna eraga butuukirivu ki mu kabaka ono naye Mukama agambye nti newankubadde asobola okupanishinga newankubadde apanishinga ebibi bye tukoze agambye naye agenda kujjukira endagaano ye yakola naani ne Dawudi. Abooluganda amagye we gamala okwetooloola ekibuga kino kugambye nti Katonda atuma Isaaya ajje azzeemu amaanyi kabaka ono. Wandibadde weebuuza nti nno iyo omuntu akoze ebyekyejo omuntu ayonoonye mu maaso ga Katonda ate jjukira si Ahazi eyajja oba eyagenda ewa nnabbi Isaaya amukola ekikwegamba amwebuuzeeko oba newankubadde yali mubi in terms of mu by'omwoyo yalibadde agenda ewa Isaaya nti bannaye oba kale twegayirireko Katonda atulage kiki ekyokukola oba twegayirireko Katonda asobole okutukola ki okutununula naye Ahazi teyakikola ki teyakikola ekyo. Laba Katonda yatuma ate Isaaya agende agambe Ahazi ki ekyokukola mu kiseera kye kyali okubeera ng'ali so desperate nga tamanyi ki kyakukola. Abooluganda oluusi we tufuna embeera enzibu mu bulamu bwaffe tutandika ne twagala okukola kino ne tukola kiri ne tudda eno ne tudda eri nga twagala okusolovinga ebyo emitawaana gye tuguddemu oba gye tulimu naye ne twerabira okusooka okwebuuza Katonda nti Mukama ndi mu mbeera eno bw'eti kiki kye mba nkola. Tulaba Katonda asindika Isaaya ono amugamba n'omugamba totya ki ky'onooyogera nze nja kuwa ebigambo ebyokukola ki ebyokwogera. Ogana Mukama atutuuma eri ensi eyeeraliikiridde ensi esobeddwa
ensi etamanyi kiki kiddako oba kikyakukolebwa. Mukama ayita gwe nange atugamba tugende eri abantu abafaanaganako bwe batyo. Oyinza okwebuuza nti n'abagamba ki? Abantu ensi eno tekyalina ku bya Katonda. Ensi buli omu akola kiki, kwegamba buli omu yeesiga oba ssente ze oba amaanyi ge, oli alina mundu ye nga that's their security. Naye nga bwe tulabye nti ebyo byonna byonna tebisobola kukola ki? Tebisobola kutaasa. Ensi yeetaaga assurance. Ensi is looking out for assurance more than what we have today. More than ensimbi, more than okubeera nga ekuŋŋaanyiza obugagga, abantu babeera n'obugagga bungi nnyo, muyinza okulowooza nti egyo kisobola okuleeta emirembe. Naye ebiseera ebisinga oba weetegerezza, oluusi abantu nga bano be basinga n'okwetaaga assurance, okuddizibwamu amaanyi. Abantu bano oluusi bangi babeera mu kutya olw'ensonga ez'enjawulo abooluganda. Mukama atuma Isaaya agende azzeemu amaanyi Ahazi ono. Tulaba nti nno Katonda akikola ekyo si kubanga omusajja ono yali mutuukirivu, si kubanga yali akoze by'akoze, naye Mukama atuukiriza endagaano gye yali akoze eki? Yali akoze ne Kabaka Dawudi nga tannafa. Abooluganda, Mukama bwe yajja n'atufiirira, yakola endagaano naffe n'atugamba okuviira ddala even mu ntandikwa nti nno talituleka, agenda kubeeramu naffe. N'ajja n'akola ne siteepu ey'okujja atusange wano ku nsi kwe tuli, asobole okutukola ki? Okutulokola. Katonda waffe kati atuyita agamba nti nno oluggi luggule, buli yenna awulira eddoboozi lyange n'ajja n'ayingira ajja kukola ki? Ajja kukwanirizibwa era ajja kulokolebwa. Era Mukama bw'amala okutegeeza Ahazi oyo through Isaiah n'amubuuza Katonda ng'agamba gundi ono kabaka ono nti salawo akabonero k'oyagala, kwegamba akanaalaga k'oyagala Katonda akukolere, oba mu bbanga oba wansi mu ttaka, mu nnyanja, mu buziba bw'ennyanja, kabonero ki k'oyagala? In other words, yali amugamba nti no ki ky'oyagala Katonda akukolere otegeere nti kino ekigambo kiva wa Katonda. Ahazi addamu n'agamba nti no, Katonda wange mukkiriza, seetaaga kabonero konna. Ekyo nno bw'okiwulira osobola okugamba oh wow, omusajja yali kwegamba akomyewo in his senses, yali kwegamba Katonda amwesiga okutuuka ku nsonga eyo. Naye abooluganda, Bayibuli etugamba nti no, Ahazi oyo yaddamu ebigambo ebyo, byali birungi yes, era nga biraga ng'omuntu eyeesiga Katonda, naye yakiddamu si kubanga yali yeesiga ekyo ekigambo kya Katonda ky'akoze, naye yalina enteekateeka endala. Naye ye yali kwegamba nga mu bulamu bwe oba mu mutima gwe era mu kuteesateesa kwabwe kwe baali bateesa n'abantu bonna be yali afuga nabo, nga nabo baagala kukola alliance n'amawanga amalala basobole okulwanisa bano. Ye yali ekola ki? Enteekateeka ye. Naye newankubadde Mukama yamanya omutima gwa kabaka ono, teyamuggyako ki? Yamuggyako kwagala kwe, era Katonda yamukola ki? Yamutaasa. Abooluganda, katusomeko ne mugundi katusomeko ne olunyi lwe twasomye, tulaba nti nno yeeraliikiridde, tamanyi kyakukola, naye Isaaya ajja n'ayogera ebigambo ebiri comforting to him era ne bimuzzaamu amaanyi. Katonda yalina ekisa eri kabaka ono n'eggwanga lyonna, kubanga jjukira baali bagenda kulomba ggwanga lyonna erya Yuda. Ekisa ekyo Mukama kyatukoleranga ffe abantu, kispiringa over eri n'abantu abalala, abo abali mu maka gaffe, abantu be tukola nabo, abantu abatwetoolodde, all those who are within influence yaffe yonna yonna weekola ki? Weetaagira. Era ne lw'ensonga eyo abantu ng'abo nabo bwe tubeera faithful eri Katonda, nabo omukisa ogwo gwe tufuna oba Mukama gw'aleeta nabo bagugabanako olw'embeera okubeera ennungi n'obulamu ogenda obulungi. So nga tweyongera mu kuyiga kwaffe kuno, jjukire omulamwa gwaffe guli nti amaanyi agaki? Ag'obuwanguzi. Amaanyi ago gava
eri Katonda yokka yokka, eri Katonda yekka yekka. Tewali walala wonna wonna. Tetusobola ku yes ab'enganda zaffe mikwano gyaffe basobola okubeerawo nga obeerayo n'akazibu basobola okukola ki okujjamu mu buzibu obufaanagana ng'obwo, naye ng'abantu tulina we tukoma era nga tunaddukira eri bantu bannaffe kwegamba kwebuuza nkole ki, ngenda kukola ntya, tusooke tugende ku maviivi gaffe tutegeeze Katonda oluyimba lwe twagambye lwe twayimbye kikankole ki kantegeeze Yesu nti mu mbeera zonna zonna kabeere omuntu asooka abooluganda okutegeezaako bwe tuba nga tuli in that state of fear, anxiety, depression n'obutamanya ki kigenda mu maaso, kubanga yekka yekka alina solution eri ebyo byonna ebigenda mu maaso. Mukama ateeka ekigambo kye ku kamwa ka Isaaya era n'akireetera kabaka ono. Katonda tulabye nti nno yes yali ayagala okuwonya kabaka ono oba obwakabaka buno, naye okusingira ddala yali mu bwakabaka buno bwa Yuda mwalimu abantu bo abateeyonoonesa, abantu abaali bakyasinza Katonda era abamwagala abamuweereza n'emitima gyabwe gyonna, people who were so faithful to God. N'olw'ensonga eyo Katonda n'asalawo okutaasa obwakabaka buno bwonna, not necessarily because ayagala kabaka oli kwegamba aleme kubaawo, kubanga Katonda yalitaddewo omulala ava mu ntumbwe za Dawudi, naye Katonda yakikola kino n'okupreservinga abantu be abo abaali bakyali mu Yuda. So ebiseera bingi abooluganda bwe twesanga mu mbeera eyo ey'okusoberwa twebuuza ki ekyokukola, naye twebaza Katonda nti buli kimu ky'atugamba okukola naye yennyini okuyita mu Yesu Kristo yakikola. Tulaba abooluganda Mukama Yesu Kristo we yali atandika missoni ye wano ku nsi, ngamba nga amaze okubatizibwa, omulabe Sitaani yamusookera kwegamba yamala okubatizibwa, Yokaana ng'amaze okumubatiza, era Mukama n'ajja okuyita Omwoyo Omutukuvu era n'ajja in the form of a dove n'agamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo era mukole ki, gwe nsanyukira era mukole ki, mumuwulirize. Ekitegeeza nti it was a declaration nti Katonda atadde Yesu Kristo mu kifo ekyokutununula, to be our savior. Naye tewayitawo nnaku nnyingi Kristo ng'agenda okutandika kwegamba missoni ye nga etandikira ddala, yabeera ya fastinga for 40 days era ng'ali mu kufastinga okwo wano omulabe Sitaani wakola ki, wamulumbira. N'ebikemo bye twagala mu second part of our sermon today okulowoozaako, ye Katonda Yesu Kristo yawangula atya ebikemo ebyo ebyamujjira. Oboolyawo naffe tusobola okufuna ekyokuyiga kye tusobola okutwala nga tutunuulira si abantu abalala naye nga tutunuulira Yesu Kristo waffe ti ye yawangula atya ebikemo ebyamujjira. Bw'oba olabye mu Matayo 4:5 paka ku lunyolo lw'11, mukadde wange ajja kulunsomera. Matayo 4:5 tugenda kusanga Yesu Sitaani we yamutemptinga. Agamba bw'ati, awo Setaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti obanga oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gye, balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. 7. Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa nate nti tokemanga Mukama Katonda wo. Ate Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi
z'abakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo. 9 n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnama okunsinza. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo, genda Setaani, kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. 11 Awo Setaani n'amuleka, laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Amiina. Ssebo weebale nnyo. Njagala twetegereze tumanyi gundi line of temptation eno tugimanyi bulungi, temptations, naye njagala tuggyemu ebyokuyiga just bitono nnyo nga tuli ku mulamwa gwaffe guno ogwaki ogw'amaanyi ag'obuwanguzi. Yesu enjala emuluma. Setaani agenda kutusanga when we tuli so weak, wagenda okutandikira mu mbeera eyo nga we are desperate, wagenda okutandikira ng'era asobola okutandikira ne mu byawandiikibwa nga bwe tulabye wano eno. Asobola okutandikira mu ango yonna yonna okusobola okuteekawo doubt mu bulamu bwaffe. Doubt eyo kwegamba nti Katonda anannyamba n'akivaamu kitya, Katonda anankolera kino ne kiri. Ate kasita ekintu ekitandika okuzimba mu bulamu bwaffe, abooluganda, tuba tutandise olugendo olw'obuteesiga Katonda n'okuva awali amaanyi agasobola okutuwanguza. Ekisooka kyali appetite. Omulabe Setaani atukwatidde mu mbeera za appetite, kwegamba okulya. Abantu tulidde ebintu bingi kino na kiri, naye si kulya kuno kwokka okw'emmere. Mujjukira mumanyi nti oluusi bwe tuba twogera ku nguzi twogera abasajja balidde ssente, meaning that people are corrupt, right? Okwagala ebintu kweganga they are not contented with what they already have. Abantu already balina ebintu bingi, but still they still want to hang on to even other things. N'abatalina nga baagala okubaggyako ebyo bye balina, obutono bwe balina. Setaani asanga Yesu ali mu asiibye ennaku nnyingi, ennaku 4, osobola okugamba nti no mu kiseera ekyo yes, Kristo yali nga ekola ki, nga enjala emuluma, ng'era kyandibadde kisoboka kwegamba Setaani okujja ku Yesu, okumujja ku mulamwa, kubanga enjala yali ekola ki, emugira. Naye weetegereza ebigambo bino byamugamba. Buli temptation weba etandika agamba nti if you are the son of God, nti w'obeera oli mwana wa Katonda, kale kola ki? Kula amayinja gano osobole okukola ki? Okulya. Omuntu bw'akozesa ekigambo if nti ddala bw'obeera, that means bw'okikola ekyo kyagamba, wedda twali nga tulwana nga omuntu wakukiikiriza, kale oba oli musajja, kale crossing a line eno. That means we ngamba nti kale kanti crossing, that means I was doubting that siri musajja. Naye wembeera nti mmanyi nti ndi musajja, I don't have to cross that line okusobola okuprovinga nti ndi musajja. Setaani ange gye yali atandikiddemu Yesu, oba ddala oli mwana wa Katonda. Naye mujjukire nga twagambye nti Yesu yali amaze okubatizibwa, nga era eddoboozi buli omu nga eddoboozi ne lijja ne limukakasa nti ddala ono ye mwana waani? Wa Katonda. Setaani ajja wano, oba ddala oli mwana wa Katonda, olaba otyo. Obooluganda, zezo embeera Katonda z'atuteekamu. Tumanyi bulungi tuli baana ba Katonda, naye oluusi bwe tubeera mu mbeera ey'obwetaavu, sometimes twerabira n'okwerabira nti tulina Katonda eyatonda byonna, alina byonna. Oba ddala osinza Katonda bulijjo, buli sabbiiti ogenda osoma akasimuka, osoma lesoni, okulembera kino, okulembera ne kiri. Naye ate lwaki ggwe atalina kyakulya? Lwaki ggwe kwegamba yeeraliikirira nti bano oba naafuna omulimu, bimaze emyezi bwekiti ne bwekiti sirina mulimu, nkoze bwenti ne bwenti. Embeera eyo bwe tubeera mu mbeera eyo, awo Setaani w'atandikira n'akubuuza ddala, bali abatakisinza Katonda, abatamanyi na Katonda, n'omugamba buga there's God, nze kweganga tolina nawe otandikira ku kimugamba ku kya Katonda, naye ng'ate ye alinga ali ki?
bulungi n'akutunuza mu bantu ng'abo naawe n'otandika doubt n'etandika okujja mu ggwe n'ogamba nti maybe waliwo tagenda kukireeta mu ngeri ffe gye tusobola okutegeera nti ddala ono esitaani naye okuyita mu mikwano gyaffe okuyita mu bantu booli abo b'obadde tokola tosuubira naye ka tusabe Katonda nti nno naffe tuwangule ebikemo ebyo nga Yesu bwe yakiwangula ng'akozesa ekigambo kya Katonda. Wano nno we wali emphasis nti nno bwe tuba nga tunaawangula, bwe tunaafuna amaanyi ago ag'obuwanguzi, tulina okubeera nga twettanira okuyiga ekigambo kya Katonda ekiseera kyonna, kubanga y'engeri yokka gye tusobola okukola okuwangulamu omulabe Sitaani. Bw'olaba temptation ey'okubiri, Yesu kwegamba amulinnyisa n'amulaga ebibuga byonna, amuteeka na waggulu, osobola okumutunuza obulungi n'alaba. Abooluganda, mirundi emeka omulabe Sitaani w'atadde before us n'atulaga ebintu amatiribona agali mu nsi eno, n'atulaga ebintu bw'otunuulira kati nga Hollywood, abantu baspendinga millions and millions of money, abantu balina ssente, buli omu alina gundi naye ng'ate tebali ku byakusinza Katonda. Abooluganda, abantu abamu balina talents. Omuntu oyinza okubeera ne talent, akube kuyimba, performance in everything else, right? Naye ng'oli mu church, kwegamba oyimbiramu mu kkanisa, si mwe muntu mwogenda okufunira ensimbi ennyingi olwa talent yo, right? And in terms of money and fame and all that. Naye Sitaani asobola okujja gy'oli okuyita mu bantu abayinza, abantu bajjanga, if you want to promote your talent, I can help you. Nsobola oyimba bulungi, okuyimba kwo kusobola okugaggawaza, kusobola okufunisa ensimbi, kusobola okukoleza kino bweki ne bweki, embeera eyo bwetyo. Naye tusobola okuyimirira nga Yesu Kristo bwe yayimirira n'agamba nti yes, ebyo byonna byonna mbiraba, naye ekigambo kya Katonda kye kisinga obukulu. Abooluganda, bwe tuba tutegedde, tulaba n'okulaba nti Yesu Kristo ye yali atonze ebyo byonna byonna. Tumanyi mu Genesis, Mukama bw'amala okutonda, Yesu Kristo agamba nti n'alaba nga byonna by'akoze biki? Nga byonna birungi. And that was before sin. Tuli wano eno ensi emaze okwonoona buli kimu. Sitaani agamba nti bw'ononsinza, bw'onookola bw'oti, nja kuwa ebyo byonna eby'obugagga. Bya bugagga ki ebyo, abooluganda? Sitaani bye yali attemptingira Yesu Kristo kumuwa. Osobola okuwa ekintu kiringa we najja, oba katugambe olina mmotoka yo, nenzija ne nkugamba nti what, kasita ononkolera kino bwekiti ne bwekiti, nja kuwa emmotoka eyo. It's already yo. Ebintu byonna bino byonna bya Kristo, ye yabitonda. Ate gwe Sitaani ovaawa n'otandika nti ate ngenda kuwa bino byonna. Abooluganda, ebintu bino biyinza okubeera nga it was easy for Christ, naye engeri Sitaani gy'atuteekera, gy'atulumbamu ya njawulo, eri so subtly, mu ngeri nti oluusi tusobola okugwa into temptation even without us knowing. Ekyokusatu, Sitaani ajja n'agamba in fact, Sitaani waba agira eyo, nsomeraako mu Psalms 9, 11 and 12. Kigula. Kade kigula. Yeah, Psalms 9, 11 and 12. Tugenda kulaba wano eno nti Zabuli 9, 11 mpaka 12. Agamba bw'ati, muyimbe okutendereza Mukama atuula mu Sayuuni, mubuulire ebikolwa bye mu bantu 12, kubanga oyo avunaana omusaayi abajjukira, teyeerabira kukaaba kw'abaavu. Osomye Psalms 91, sorry. Oh. Psalms 91, sorry. Psalm 91. Yeah.
9 and 12. No, 11 and 12. Agamba bw'ati. Kubanga alikulagiriza abamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. 12. Balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Ganda. Ebigambo ebyo Katonda yabyogera ng'ayita mu muddu we Dawudi. Sitaani ajja okwatemptinga Yesu Kristo ng'akozesa ebigambo Katonda bye yakola ki? Bye yawandiisa. Mukama, Sitaani bwa tuli Bakristaayo tagenda kukozesa bintu bye tusobola kwegamba kutegeera nti already even before nga tonatandika na kirowoozaako ng'omanyi nti ekyo kibi sijja kikola. Asobola okukozesa n'ebyawandiikibwa okuleeta doubt mu bulamu bwaffe, okuleeta doubt mu ekyo kye tukkiriza, okuleeta doubt mu nkolagana yaffe wamu ne Katonda. Naye abooluganda tulaba bulungi nti nno Yesu Kristo yawangula omulabe Sitaani ebyo byonna bye yali akoze eki? Aleese. Nga aleeta ebyawandiikibwa ate nga naye ng'akozesa ebyawandiikibwa. Oba olabye ekyawandiikibwa ekyo, Sitaani yalekayo ekigambo, yalekayo sentence omulamwa ogwali gugamba nti nno bw'oba otambulidde mu makubo ga Kristo, mu makubo ga Katonda, ajja kuweereza bamalayika abo okukola ki? Okuwanirira. Ekyo teyakiteekako. In other words, kati bw'abanga Sitaani yalagira Yesu nti kola bw'oti buuka, Katonda yalagira yagamba nti najja kuweereza bamalayika abo. Olwoga singa Yesu yakola ebimu ku ebyo ekimu ku ebyo byonna Sitaani bye yali amugamba, yali amaze okukola ki? Okuwangulibwa. Kubanga kyali badde kitegeeza nti nno Kristo naye azzeemu doubt mu bulamu bwe, azzeemu obutakkiriza. Nga we twatandikidde wali nti no yali badde agamba, yagamba that's the sin of presumption. Nti Yesu Katonda asobola okukola ki? Yali asobola okumukola ki? Okumuwanirira. Naye at God's terms, not at our own terms. Yeeyo enjawulo ekola ki? Eriwo. Amugamba nti nno weesindike okole ki? Ogwe. Wali weebuuzizza lwaki ye Setaani yennyini si yamwesindikira agwe? Oba yali ayagala omukola ki? Okumugira. Naye yali amulagira bulagizi nti nno obadde buuka, bamalayika bajja kukola ki? Bajja kukwata. Ekyokuyiga kye tulina wano eno nti nno omulabe Setaani asobola okututeeka mu maaso gaffe ebikemo, naye tasobola tukwata ngalo, tasobola tukwata mutwe, tasobola tukwata magulu n'atutwala tukole ekibi ekyo. No. That's why bw'olaba wano eno Kristo, Setaani ng'akema Kristo yamugamba buuka. Baali awo naye lwaki teyamusindika? Yeye n'amusindika agwe alabe nga Katonda amukola ki? Amusitula. Ekyokuyiga kiri nti bwe tunaaba tunaawangula omulabe Setaani, tulina okukola ki? Tulina okwegendereza, tulina okwewala okukola obubi, tulina okwewala okukola ebyo Setaani byatuteeka mu maaso. Tunulira ekibi kyonna kyonna, katugambe ng'okubba, ng'ebiweebiti. Lwaki neeteeka mu mbeera kwegamba erina to allure me, like okuleetera okwagala okukola ki? Okubba. Lwaki seewala embeera eyo oba kifo ng'ekyo ekiyinza okundeetera okukola ki? Kwonoona. Mukama atusaasira abooluganda. Bwe tunaaba nga tunaawangula ensi eno, bwe tunaaba nga tunaawangula ebikemo omulabe Setaani byatuleetera, bwe tunaaba tunaawangula omubi, tulina okwetegereza ekigambo kya Katonda kikola ki? Bwe kiri. Tulina okwewala embeera esobola okututeeka mu bulamu bw'ekibi. Bwe tuba nga tujja kukola ki? Tujja kuwangula. Omulabe Setaani ayitira mu desires zaffe ezo embi okusobola okutuleeta okwonoona. Naye ebibi ebyo ebitudde mu ffe, okwagala okwo okubi, like cherished sins, ebyo byayitamu n'atuleetera okwonoona okuva Katonda. Naye bwe tweggyamu ekibi ne tusaba Katonda ajje ekibi ekiri mu ffe akituggemu, abooluganda,
there's no way omulabe Sitaani ajja okujja okutulumba ng'akozesa ebyo ebiri muki muffe. Tulabye nti nno ye Kristo Sitaani asobola okusikiriza okukola ekintu naye tasobola kukwata mukono kukola kintu ekyo. In other words, bwe mba ŋŋaanye okukola ekibi, Sitaani aba talina maanyi gasobola kukinkozesa. Nsaba Mukama atuwe amaanyi nga tusobola okuyimirirawo mu mbeera yonna yonna ne twogeranga Kristo nti Katonda ayogera bw'ati ne bw'ati. Bwe mba enjala ennuma, Mukama tajja kusobola ajja providing all our needs. If I believe that, then tewali nsonga yonna yonna oba ngeri yonna yonna mulabe Sitaani yajja kujja ankozese ensobi. Mukama nsaba atuwe omukisa abooluganda nti nno nga ye bwe yakozesa ebyawandiikibwa, naffe tukozese ebyawandiikibwa okusobola okuwangula omubi. Ebigambo ebyo bw'oba obyetegerezza, katusome mu Okuva 17:7. Exodus 17:7. Agamba bw'ati, n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Masa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okubanga baakema Mukama, nga boogera nti, Mukama ali mu ffe nanti ki? Kibuuzo ekyo abooluganda, ekyo bw'oba olabye engeri Yesu Kristo gye yawangula ebikemo ebyo, yawanguzisa ekigambo kya Katonda ng'akimanyi engeri gye kikola kye kigamba. Era mu ekyo ekyasembayo yamugamba nti nno kyawandiikibwa nti omuntu taakole ki? Shall not tempt the Lord thy God. How do we tempt God? Oluusi bwe tuba nga tetulina kugira. Kati olwo olunyiri lwasomye mu Exodus, abaana ba Isirayiri baatuuka mu kiseera nga balaba tebalina kyakulya wano, tebalina gundi, nga ne beemulugunya ne bagaa nti ye bannaaye tugenda kukola tutya? Ekigambo ekyo Mukama kyava aleeta gundi ki? Insurance eyo. Kwegamba baali bazzeemu okukola ki? Kwegamba doubt. Mukama yali abakoledde ebirungi bingi okuyita mu Red Sea. Yali abaleetedde quails, ebintu bingi ng'abaliisizza. Bayibuli egamba nti engoye zaabwe tezaakukka nako, lugabire zaabwe oba engatto zaabwe tezaggweerera nako. Mukama ng'akola ki? Ng'abaluŋŋamya, ng'abatambuza abajja mu Misiri okubatuusa wa? E Yerusaalemi. Naye batuuka mu kkubo olw'okuba balabye sinnafuna mmere gye ŋŋenda kulya, bazzeemu okukola ki? Kweraliikirira. Abooluganda, naffe Mukama atukoledde ebirungi bingi nnyo mu bulamu bwaffe. Tunuuliramu emyaka gyonna gyonna gy'olina okutuuka wano eno. Mulabe Sitaani waba akuleetedde ekibi, waba akuleetedde ekikemo, waba akuleetedde embeera ey'okubeera mu kweraliikirira, ey'okugamba nkole ntya, osobola okujjukira ebyo Mukama by'akoledde n'oddamu amaanyi, n'oddamu n'okukkiriza okumanya nti nno oyo Mukama ankulembedde obulamu bwange bwonna bwonna okutuuka wano, ye Katonda y'omu asobola okumpisa ne mu kino kye ndimu oba kye mpitamu. Bwe tunaabeera n'okukkiriza okufaanaganako bwe kutyo, abooluganda, tewali kibi, tewali nsonga yonna yonna lwaki okutya kujja kubeera mu bulamu bwaffe, lwaki tewali nsonga yonna yonna lwaki tujja kubeera mu state of depression, mu state of anxiety nga tulina such kind of assurance. Nsaba Mukama ateeke ebigambo bino mu bulamu bwaffe, bulijjo tubijjukirenga. Tusobola okujjukira ebigambo bino nga bwe tubeera buli kaseera tusobola okurecitinga, okusoma ku kigambo kya Katonda. The more you read, the more ekigambo ekyo kiyingira mu bulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki osobola okukwata oluyimba, kubanga oluyimba oluddamu n'oluyimba kituuka ekiseera nga twetaaga na katabo ng'ebigambo olwedde birimu. Oluusi obeerawo n'abanakunaaba n'owulira oluyimba nga lujja mu kiseera ekyo n'olukooloobya. Lwaki? There's a song in your heart, a song of assurance, a song ekuleetera okulowooza ku Katonda oyo eyakuwonya, azenga akuwonya, azenga akugabirira, azenga akuyisaamu ebyo byonna byonna ebibadde bikola ki? Tuzibwalira.
Mukama nsaba atuwe omukisa nti nno yatugamba dda nti nno tuli baana be atwagala era akoze buli kimu era akyakola buli kimu okusobola okutuleetera obuwanguzi. Tewali kintu kyonna kiyinza kukola ki kiyinza kutuleetera kweraliikirira bwe tubanga tukoze eki tumwesize ye Katonda waffe. Katonda ye waali ennaku zonna. We have to present our petition to God. I mean, we do not have to present waliwo engeri gye tutera okusaba, right? Nga tusaba nga as if nga twagala nga tulinga abaagala nti Katonda to prove that ddala Katonda gy'ali oba ddala Katonda atwagala. Kantusome kino mu Luzungu tusobole okifuna obulungi. Naye then atulage nga mukadange wetegeka okusoma Hebrews 11:6. Aganga tusoma, we should pray not to present our petition to God to prove whether he will fulfill his word, but because he will fulfill it. In other words, tetusaba oba tetuleeta byakusabira oba ensonga zaffe eri mu maaso ga Katonda nga kwe tulinamu kambiweeyo kambisabire osanga Katonda ayinza okukola ki? Ayinza okunnyamba. Naye tujje mu maaso ge nga tumanyi nti nno agenda kubikola ki? Kubituukiriza ng'okwagala kwe kukola ki? Nga we kuli. Not to prove that he loves us, but because he loves us. We tujja mu maaso ga Katonda tetujja Katonda approvinge nti atwagala oba tetugenda mu maaso ge tusobole to prove that Katonda atwagala, naye tujja mu maaso ge because he already loves us. Enjawulo eriwo nti bwe mbeera nga nkimanyi nti nno mukyala wange anjagala, sirina kusooka kankole kano ndowooza kano ke kajja omusanyusa alyoka anjagala ennyo, because I already know that she loves me. Bwe tumanya nti already Katonda atwagala to that extent, we shall have calmness in our minds as we serve him. Nga tetuli mu kukola onsanyuse Mukama nina okukola okusobola okubeera in the right books with him. No, okufuba kwaffe okwo kwonna tukukola because God already loves us. Era so olusomye soma Hebrews 11:6. Agamba bw'ati, era bw'atali kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa. Right. Kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Amiina. Tujje mu maaso ga Katonda nga tulina ki? Okukkiriza nti nno agenda kukola ku ebyo byonna ebiri mu bulamu bwaffe ebitulemye. Yesu Kristo bwe tujja mu maaso ge n'okukkiriza kuno, with this type of faith, abooluganda tewali kigenda kutulema. Yes, ensi tuyinza okubeeramu okwerabika kuno bwekuti ne bwekuti, naye tekujja kututuusa ku mbeera yakutuuka na kwetuga, mbeera yakutuuka kwegamba senga saazaalibwa, senga to regret. No, bwe tuba tulina Katonda mu bulamu bwaffe, Katonda tujja kumwesiga, naye tunaaba tuyita mu bizibu ebyefaanaganako bitya, tujja kumanya nti Katonda ali wamu naffe era atwagala ekyenkanizzaawo tusobola okukola ki? Kuwangusa. Njagadde tulabeyo ebintu nga 2 byokka nga tumaliriza obudde bwaffe bugenda. Engeri gye tuyinza to deal with fear. Kiki kye tuyinza okukola? Tulabye ebintu bingi. Tulabye Yesu Kristo bwe yakola ki? Bwe ya dealing with doubt. Tulabye ngeri Kristo bwe ya dealing with eyalibadde nga anxiety. Ye teyamuggyaamu lwaki? Because ye yalina ekigambo mu ye, ng'alina ekigambo kya Katonda mu ye. Waliwo ebyawandiikibwa bingi nnyo mu Bayibuli ebisobola bituwa ebisuubizo bya Katonda, ebitulaga Katonda engeri gy'atwagalamu, ebitulaga Katonda nga bw'ali omwetegefu okutuyisa mu mbeera zonna eziyinza okutulemerera.
ebiwandiikibwa bingi ebisobola okutuleeta mu maaso ga Katonda nga bwe tusoma ebyandiikibwa ebyo ne tubikkiriza ne tubelievinga ebyandiikibwa ebyo Mukama akola ebyenjawulo kuba obulamu bwaffe bukyuka ne buva mu state of fear ne butuuka mu state of courage, mu state okubeera nga tewali kisobola kukola ki ng'omuddu we Yobu bwe yagamba nti ne wanaaba anzise ne wanaaba akoze eki naye sijja kukola ki, sijja kumwegaana Katonda oyo, tajja kuva mu maaso ga Katonda. Saba Mukama atuuse ku ddaala eryo ng'eryali Yobu lye yaliko. Mukama asuubiza mu Hebrews 13:5 nti tajja kukola ki? Kadde kansomera ako. Hebrews 13:5 nti tajja kutuleka. Abebulaniya 13:5 agamba bw'ati. Mubeerenga n'empisa ey'obutalaga agamba bw'ati mubeerenga n'empisa ey'obutagalanga bintu bye mulina bibamalenga. Kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono, so siri kwabulira n'akatono. Amiina. Ebyo bisuubizo Mukama byakola eri obulamu bwaffe. Ebisuubizo bingi nnyo naye tetusobola kubimalayo. Olwaki? Olw'obudde. Munzikirize mbasomere kano mu Luzungu tujja kalumalumamu katini mu Luganda. The answer to crippling fear is not that we will never be afraid. It is rather that we have one with us in our fears, strengthening us to go on no matter how we feel. We have one who is larger than our fear, bigger than our worries, and greater than our anxieties by our side. And he has promised, he has practiced down to earth real solutions to our problems. The sense of the presence of God is the antidote to fear. We are created to live by faith, not by fear. Oluganda okutya kuno nga kutumenyeemenye nga tetumanyi ki kyakukola nga we twatandikidde ku King Ahaz nga tamanyi wa wakudda. Katonda agamba nti nno agenda kubeera wamu naffe, already abeera wamu naffe, nti okutya kuno n'okuwaringa byonna bijja kufuuka ekintu ekitono bwe tuba nga tulina okukola ki? Bwe tuba nga tulina okukkiriza. Bwe tuba tulina Katonda mu bulamu bwaffe tetujja kubeera beeraliikirivu. Yes, nnyinza okulowooza ku kino sinnatuukiriza kino sinnakola ki okubeerawo akatono, but that fear will not crush me to the extent that I forget my God. Katonda alina purpose bw'aleeka ebintu ebimu okututuukako mu bulamu bwaffe. Ebintu bino by'oyinza okuyita ng'oba calamities oba ebizibu, alina ensonga lwaki bibeerawo. Naye Katonda atuyita okumwesiga totally, okuteeka obwesige bwaffe buye, n'okuteeka to depend on him like nothing else. Nga tulabye Ahaz ye yasooka, yes yali akkiriza bino ebya Katonda naye nga yeetedde nga gyobaga security kwegamba nja kwegatta nange ne bano sobole okulwanisa gano amagye agaali gakoze eki. No, let us totally trust in our God because he is faithful era ajja kutuyisa mu ebyo ebitulema. He is revealing to us that there is no certainty in the world we live in. Christ is our assurance. He is our security. He is our Savior, our Redeemer, and our Deliverer, our coming King. Abooluganda, saba ebigambo bino bibeere mu bulamu bwa buli kinoomu, mu bulamu bwange nange Mukama. Nsaba bulijjo bwe tubeera mu mbeera eyo eyangenda kukola ntya
tujjukire nti waliwo Katonda w'amaanyi. Katonda ali okumpi ennyo. Katonda oyo atwagala newankubadde tuli babi. Tulabye kabaka Ahazi yali mubi nga kwegamba akola ebikontagana ne Katonda. Naye olw'abantu abalala abaali abeesigwa mu bwakabaka obwa Yuda, Kristo yajja n'akola ki? Katonda yakola ki? Yamutaasa eri abalabe abo baali bazze. Nsaba abooluganda nti okutya kuleme kututuusa mu mbeera ey'okubeera ngeri gye twasomye mu lunyiri lwaffe olwa Isaiah 7 verse yadde 3 nti nno ne kutukankanya okutuuka ku mbeera ntuganga oli asobola okudescribinga yo fear ng'engeri gy'akulabamu fear, anxiety na buli kimu kweganga alinga emiti ng'empewo weegikola ki? Weeginyeenya. Tusaba Katonda tuleme okutuuka ku ekyo, naye bulijjo twesigenga ekigambo kye, twesigenga ebisuubizo bye, kubanga ye ali wamu naffe ebbanga lyonna. Twesiga ekigambo kye nti agenda kujja okututwala. Tufeesinze ebintu bingi mu nsi muno, ebimu nga kwegamba abamu nga omanyi wabitano nga twabiva nako n'ogamba ekijja kye kikola ki? Ekidda. In other words, losing hope. But our hope is only in God. Our hope tekoma ku nsi eno yokka yokka, naye tusigale nga tukyenywereza Katonda kubanga yatusuubiza ekyo ekisinga obulungi, ekisinga n'ekyo ekiri ku ki? Nsi kuno. Mukama abawe omukisa, abeere wamu naffe nga twongera okumwesiga mu mbeera zaffe zonna zonna mu bulamu bwaffe okutuusa lw'alikomyawo obwakabaka bwe bw'omu ggulu. Mukama abakuume. Amiina. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe, tweyanza nnyo tweyanzeege Mwami Isaac Kajubi olw'obubaka obulungi bwe butyo obutulagirira amaanyi agali mu buwanguzi. Wabanga Yesu Kristo yawangula, Mwami Isaac enkyene ey'olwaleero atuwadde obukodyo Yesu Kristo bwe yakozesanga Sitaani yeewaguza. Amaanyi ago gakyaliwo era naffe tusobola okugakozesa okuyita mu byawandiikibwa nga Mwami Isaac Kajubi bw'agatuwadde. Mu kiseera kino ngenda kuyita DMB group ejje etuwereyo oluyimba oluggalawo okusinza, era bwe banaamala Mwami Isaac Kajubi weetegeke ssebo, ogenda tuweerayo oluyimba oluggalawo, ogenda tuweerayo okusaba okuggalawo okusinza. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza.
anandokola emitawana ajikomye kangambe Yesu kangambe Yesu mugugusigo yenzenzeka kangambe Yesu kangambe Yesu Yesu yenyamba Yesu yekama Rizane bibi kemeba wo ya polona kangambe Yesu dala nyamba meremuwa siweselo kangambe Yesu kangambe Yesu mugugusigo yenzenzeka kangambe Yesu kangambe Yesu Yesu yenyamba Yesu yekama kangambe Yesu kangambe Yesu mugugusigo yenzenzeka kangambe Yesu kangambe Yesu Yesu yanyamba Yesu yekama Amina nnyo. Amina nnyo, amina. Amina DMV mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obubaka obw'okuweereza Mukama abawa omukisa. Mu kiseera kino ntwala omukisa okubakulisaayo mu kusinza era nga nsaba Isaac ogende mu maaso n'okuwaayo okusaba okuggalawo. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe, Mukama atwagala ekyenkanidde awo. Tukwebaza nti nno ozze n'oyogera gye tuli. Tukwebaza Mukama nti nno tewatuleka ku nsi kuno kubungeeta kutambula nga tetumanyi gye tulaga oba na gye tuva. Katonda kitaffe gwe wennyini wajja ku nsi kuno n'ojja n'otunoonya. N'owaayo obulamu bwo osobola okununula ffe abaali boonoonye, abaali bafuuse abalabe b'Omukama. Wajja ku nsi kuno n'oyiwa omusaayi gwe Mukama, osobola okukomyawo enkolagana yaffe gye twalina wamu naawe ne Katonda kitaffe Mukama. Wajja n'otufiirira Mukama tusobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Mukama, ekiseera ne kino otuyita tujje mu maaso go. Otugambye tujje newankubadde tuzitooyereddwa tutya. Kituufu tuyinza okuba nga twonoonye mu maaso go ng'era tetusaanira na kisa kyo. Naye Mukama, tulabye nti nno okwagala kwo kusinga nnyo n'ekibi kyonna ekiyinza okuba nga kiri mu bulamu bwaffe. Otugamba nti bwe tujja mu maaso go ogenda kwoza obulamu bwaffe, ogenda kwoza ekibi ekiri mu ffe okifuule ekyeru nga ebyoya by'endiga Mukama. Katonda nsaba ffenna ffenna abali wano Mukama ne bonna abanaawulira obubaka buno kitaffe, bwe muba nga mu bulamu bwaffe nga mulimu ekibi ekitudde mu ffe oboolyawo ekitwawukanyizza n'okwagala ku Mukama, waffe tetulina maanyi, naye tukkiririza mu maanyi agago Mukama gwe yawangula omulabe Sitaani ku musalaba Gologotha Mukama, osobola okuwangula Sitaani oyo ayinza okuba nga azimbye akayumba mu bulamu bwaffe. Katonda waffe tuli mu nsi naffe bennyini kababe n'abakulembeze gye batamanyi ebintu bigenda kuggukirawa Mukama. Abantu
beeraliikirivu. Abantu tebamanyi ki kye bagenda kulya, abantu tebamanyi ki kigenda kubeerawo nkya, tebamanyi ki kiddako Katonda waffe. Naye twebaza nti nno ggwe Katonda, bwe tusoma ebyawandiikibwa byo, tewali kiriwo nga gwe tumanyi. In fact, watulabula tina ensi eno ng'eneetera okutuuka ku nkomerero Mukama, ebintu bino bigenda kubeerawo. Naye n'otugamba nti bwe tulaba ebintu nga bino, zonna entalo, endwadde, ebintu byonna ebiriwo Mukama kati bye tulabako n'amaaso gaffe, watugamba nti ebyo byonna byonna bwe tubiwulira tusitule amaaso gaffe tutunule waggulu Mukama. Enkyene ya leero, emisana gano aga leero Mukama, tusitula amaaso gaffe ag'omwoyo gy'oli Mukama, kubanga tumanyi nti gwe wekka asobola okutununula Mukama. Okutya nga kutuzinzeeko Mukama, ng'okweraliikirira kutulumbye naffe abaana bo Mukama. Kkiriza bulijjo tutunule gy'oli. Kkiriza bulijjo Mukama bwe tujja mu maaso go, owulire okusaba kwaffe Mukama. Watugamba nti nga tetunaana kujja oba wategedde dda ebyo Mukama bye twagala. Kiri eri ffe Katonda waffe okukkiriza n'okwewaayo okuweerayo ddala obulamu bwaffe gy'oli, nti ggwe Mukama obulamu bwaffe buli mu mikono gyo, era tutambula ng'abo abamanyi nti tulina Katonda ow'amaanyi. Tuleme okutambula nga naffe tuli ng'ensi kwegamba etamanyiwa obuddukiro bwabwe gye buli, naye ffe Mukama wabeerewo enjawulo. Bwe tuba tutambula mu nsi muno, tutambule nga tulina amaanyi, nga tulina okukkiriza, nga tulina essanyu, not because tulina byonna byonna bye twetaaga mu bulamu bwaffe, naye tulina Katonda oyo alina byonna bye twetaaga. N'okusingira ddala tulina Katonda oyo eyatusuubiza nti agenda kujja atutwale tubeereyo gy'ali, naffe tubeereeyo Mukama. Ensi eno tugikooye, tulabye ab'emikwano gyaffe nga Mukama bawummula, ekintu ekyo ne kireka amaziga, ne kireka enkovu mu mitima gyaffe Mukama. Abantu bangi balwadde endwadde Mukama, nga n'abasawo tebamanyi nti oba omuntu asobola okuwona oba nedda. Tulina obulumi mu mibiri gyaffe Mukama, naye Kitaffe bino byonna gwe Katonda wabiyitamu era n'otulaga nti no tusobola okubiwangula bwe tubeera mu ggwe Katonda omu ow'amazima. Kyenva nsabira Mukama buli muntu yenna awuliriza, abadde awuliriza okusinza kuno Mukama, ali mu kusinza kuno, kkiriza okukola ku ebyo byonna byonna bimuleetedde okweraliikirira mu bulamu bwe Mukama. Katonda waffe, tuve mu kusinza kuno nga tetukyalina kutya, nga tetukyalina depression, nga tetukyalina kweraliikirira kwonna, naye tuveewo wano Mukama nga tulina amaanyi ago agava mu kukkiriza gwe Mukama. Tuyambe okusobola okuwangula ebikemo ebijja mu bulamu bwaffe nga tukozesa ekigambo kyo Mukama. Kkiriza okukuuma ekigambo kyo mu bulamu bwaffe. Katonda ayinza byonna, nga tukyeyongerayo mu sabbiiti eno entukuvu, tukusaba obeere wamu naffe Mukama. Byonna ebinaakolebwa, ebinaayogerwa n'okutuuka akawungeezi Mukama, kkiriza bisobole okubeera nga biweesa erinnya lyo ekitiibwa Mukama. Tukwebaza kubanga otuwadde okusinza okulungi okuvya ddala ku makya okutuuka ekiseera kino. Tukwebaza nti Mukama tulina okukkiriza nti waliwo mu nteekateeka zonna zonna ezaakolebwa. Tukwebaza Mukama kubanga gwe obeerawo, bwe tusalawo okuweereza Mukama, gwe you do the rest Mukama. Katonda waffe, ekisa kyo n'okwagala kyo kibeere wamu naffe, kitukuume okuyita mu wiiki eno Mukama, ate okuddamu tunaalabagana ffenna nga ab'endeemu Mukama, ng'abaana bo Katonda waffe, okwo kusaba kwaffe n'okwegayirira okutya mu linnya eddungi era Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina nnyo. Katonda tusiibulendo, kkiriza ettendo lyaffe, sonyiwa bonna b'enenya,
Amina Amina nnyo. nnyo, Amina. Mwebale nnyo, mwebale ddala DMV. Amina. Mpakulisaayo nnyo mu kusinga